oli yalera obuwangwa nenne. Yes. Kati usaidi ya Katikkiro simu kya lwaji kubanga Katikkiro ebya Bible tabimanyi ate ye kusaidi yennono naye ne bwembanze ngaze yabadde wannono mbali nange okuvayo nange ntangaze saidi yange gwe mulimu gwe era butulaba era abakusirika twandibuzizaalibwa katulabye nti ali very active akuma ennono ya Buganda enneeyisa lwakuba engeri gye yakireeseemu naye yabadde nga kubanga mukulu munno mpozi bakulu n'abakulu yabadde alina okufuna engeri kubanga oli bwe yali akisomesa talina gwe yataakinga so naye yandifunyewo engeri gy'akisomesaamu nga taataakinze kati watyanga abalokole ffenna naffe tutandika okuwasa bwe tuti mubuuza bali obanza mbuuza bali naawe ate kati kooli nze nno ndi birala nze sikirizira godda yadde watyanga abalokole kati nga kyogerwako nti munzikiriza zonna kubanga kankubulire waliwo kalica bwe lireetinga n'ekkanisa waliwo ebintu bye tukola nga wakireka lw'abantu bobana kubanga tekitegeeza nti lw'okuba ekkanisa weeri tuteekewo ebintu ebitabangula n'abalala ebyesittaza abalala tulina okukola ebintu nga bigulira mukama waffe ekitiibwa okifuna kuba neeyisa yaffe ebuulira enjiri ebikolwa byaffe bibuulira enjiri nyate gonaabulira bwonaamwesittaza tajja kulokoka okifuna kubanga bw'osoma Baleevi 18 ye ate egambye etya ekomerera egambye etya Baleevi kasooka esome 18 malinkwete ne Baleevi 2 eritegeeza nako toweetantala masoma tuwulire Baleevi 18:9 Baleevi ebya Baleevi 18:9 olw'omwenda lugamba nti ensonyi za mwannyoko azaalibwa kitaawo azaalibwa nnyoko oba yazaalibwa waka yazaalibwa walala ensonyi zaabwe tozibikkulangako. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Nkwaniriza gwe omulabi waffe olunaku olwaleero. Tulina ekintu kye tugenda okwogerako nga njagala naawe obere part of it. Era nga ne bw'oba oli wakaayana otunuulire sekita mw'otudde oba bagita batya akasolya mw'otudde kwogera katya kw'ekyo ekintu. Waliwo olutalo lwa sparkings olw'amaanyi wakati wa Mukuumaddamula abeera Katikkiro. Kumabe bala abantu njagala mbasomesa olulimi balumanyi Oluganda. Mbasomesa. Bw'oyogera ekigambo Katikkiro toteekako wa kitiibwa. That is repetition. Bw'oyogera ow'ekitiibwa then yogera amannya ge nti ow'ekitiibwa Petero Mayiga. Naye wansi you say Katikkiro toteekako mbu ow'ekitiibwa Katikkiro. So already kino kyekitiibwa ebanga repetition. So Katikkiro yavuddeyo n'ayambala presiding officer omusajja yeddira empologoma Sserwadda okuvaayo n'agamba nti tekyandibadde kya bulabe okuwasa ow'omuziro gwo. Kyogedde bulungi. Nsumba Peter olutalo yalubaddemu wakati ng'alugoberera. Nampisaamu akasimu nange munywanyi olaba otya. Nemugaa jangu tu discussing. By the way tugenda discussing buli sector tukutunuzeeyo kati gwosigale
ng'omupiira gugwo oba weeteeba onone nakamatte nga gwese kamatte sapon yo Export TV ena kusaba subscribing osharinge ne video muno gimwe comment section gikozese ku lw'obulungi tovuma nsubira osobola okuyisaawo point yo nga tolina gw'okoseza nga tolina gw'onyomodde neetegeerwa jjukira obukambwe bw'okozesa okukomentinga na receiving bwe bukambwe bwennyini bwalya ayinza onnyiga n'atategeera ky'omugambye n'anoonya wiini ate ne biggwa bubi tulina God Hills Herbal Medicine bano bavumula endwadde eza buli ngeri edde ensambo edde endawulo osobola obakonaku enamba yaibwe y'essimu eri wansi awo ate eddagala lyabwe ekirungi kye nalabye bali kutuusaako awo ku mulyango gw'obuwangaalira todagamba ate ngenda ku restaurant ngende mu kibuga Kampala wakati oba ngenda ku restaurant enyambuke mu kibuga Ggulu kati mu abaana bange abali ebweru w'eggwanga muzaddewo ng'abonyaabonyezebwa ezo endwadde zolabaawo alusasa inasisi diabetes brain tumor syphilis PID ezo endwadde ng'owulya muzadde wazirina gwe bano ba inboxing ku WhatsApp then bo bajja kuba bakwatagana naye eddagala bali mutuuseeko bambi naye atereere besigwa era ensonga lwaki kuliko agambo God akakulu nnyo omusajja akatenga akakulu nnyo so banonyeko tukola nabe ebbanga ddene so waliwo ensonga ey'obwesigwa then bwe tuvaawo Alpha Media Production ebifaananyi videos eza buli ngeri gy'olowoozaako tukubireko katikati ku 770 942 wattu omukolo gw'oguweesa ekitiibwa kigasa kyo okuleeta abaguli emmotoka ez'akabi video koyina olina nga ekifaananyi kisiiwuufu so gezaako okumatchinga ebintu obalansinga equation Musumba Peter kitwaliko Yesu yeebazibwe amina so nga tonnaloka wali weddira ki nali leero ndi sensitive nnyo naye njagala ogezeeko wali wankima babuuzeeko nkubuuza omulabi waffe abalabi baffe somu nsanyusa okubanga gy'oli waliwo abagoberera ensonga zino kuva expo waliwo bambi ate abakitwane ku level endala nga ye ava ku ssimu okuzabira ku ssimu yasitekane ku digital gonti flat screen naawe osobola abamu balowooza oba kyani TV naku ziri digital ziri smart kubeerako applications eyo genda ku YouTube connectinga ku internet olabe soda my screen y'omusumba nina ka computer ewaka naye bwe ndabika nga ndi ku kasimu computer biralamuko esemwerezo okuba kusera ekifaananyi ekituufu oba olina smart TV by the way expo mugabe ekifaananyi ekirungi nange wange waliwo bwenjirabira ku TV weeraba otya nze gabbi agaana okungezagezaamu sebogejja kweri haya basi maze obabuuza mbadde nkyababuuza nti omulabi waffe omulungi njagala okusiima Mukama olw'okubanga kwoli okubanga ogoberedde mbadde nkyagala bakitwala ku livendala nga yava ku ssimu atulabira ku TV mudiro n'ateekako family yonna neyeeyagala nenyumirwa neeyiga kubanza ebintu byensomesa bijjudde omwoyo era biri sensitive nnyo eno Kingdom Business nze Musumba Sekitoleko Peter nviridde Lugala ku Prayer Power Church Lugala Masanafu waliwo ebuza Lugala esangibwa Lugala Masanafu tuli wano mu Lubaga Division tuli mu Kampala olinnya 10 okuva mu taxi park abe batambula nawo so kumpi nnyo oba osobola okunfuna ku 075561298 075561298 ng'ennaku z'omwezi mukaaga ogw'omwenda tulinayo March gosh mbadde neerabidde n'obwerabe bannange oba nange nkugatteko eddoboozi omwezi ogw'omwenda abalabi ba Expo TV abaagazi ba Musumba Peter tuliko ne Prayer Power Church abaagala Expo abaagala Rise Church International ya Musumba Ron Kalungi waliwo omupiira guno gwa mukwano sigwa kugamba mbo simanyi gwa mukwano ngoyagala twegattako osobola okujja osobola contacting enamba ya Musumba Peter kitoleko eya Expo TV 0770 oba ya Musumba Ron nobera part of the team tugenda kwekuba omupiira gwokka buli sports ebyemizannyo tugenda beerawo namugwanene Lugala osobola nawo okujja nobeerawo tiimu yaffe ya Prayer Power versus Arise Church International mu buli kimu oyagala kulaba kuwekuba eddiba kamu oyagala kulaba Musumba Peter kitoleko waabaka enze nkuba namba 8 bagambe Munana atambula ekisaawe ekyo. Yes, jina bisaawe kyonna. Gasi mwali. Nawe zyo Peter Wanda sizo. Iyo kunduko tunoyitaga budye. Era bajja kundaba kugenda kuba live.
nokuba ekubaida tugenda bera ize by the way number yange eyo in case nze nkuba 7 ngoyagala otwegattako kwolo lunaku kati nzirike abo byogere 7 mu kyanju 7 nkuba 7 etambula yo right etambula so ndagenda kuba mu namba 7 wazino eza Ajani Robin so kwolo mjetu ate tunamaliza tugenda bera ne worship abalayi bafe bagenda kunyumirwa nnyo tugenda bera n'okusinza nga tuyagala buyagazi aba arise jango sibeko naffe tunyumirwe tubeereko wamu nga tulina ebyemizannyo ate nga fena tulina otwogera olulimi lwe lumu ffe twagendanga mu mizannyo gy'emipiira ku masomero nga bagamba gwe ya mikwano gigenda okugwa ng'embooka ekaabye simanyi kuba embwa eyo simanyi tomera embwa eyo so mukaaga ogw'omwenda ogw'omwenda n'oba yagadde tugulirayo ku soda n'ogamba nti enteekateeka nzikanziteeke mu soda kasabe bulungi weyesabayo tejja tuweesa kintu olina olusege olwera abalayi baffe mwena abaagala musumba sekitoleko Peter abobukaka ino yengeri gye tubuliramu enjiri Bible gamba emmeme gabagaba eneegejjanga ngero 12:5 24 waliwo asaasanya neeyongera okwala engeri yokka gy'osobola okukuza omukisa gwo ng'ottaddemu ssente kuba kati wano oba ozimbye obumu bwakabaka musumba kalungi nange waliwo obumu tuba tuzimbye obumu awo mu bwakabaka osapooti nze enjiri kubanga abavubuka bangi abagenda okulokokera mu kintu ekyo ate tugenda kubaayo ne worship kuva ku ssaawa emu yennyini mpaka omwoyo omutukuvu walungamisa so tulinayo worship kati yengeri okajja osobola ogaa Mukama mpagidde omulimu gwo tulina ebintu bingi bye twetaaga amazzi twetaaga jazzi tetuzirina twagala kufunayo jazzi kubanga worship anyumiramu ki jazzi twetaaga yes twetaaga data mpira ogugenda kuba live kuva ku matcha paka yes wagenda kubayo mpira minyo na nga giri live ate ne gundi express tukidde mtosobola kugisutuza malusu kubanga munange sifu wana abagiteekawo n'olwekyo nsaba mwenna abanjagala je muri abagagga bange abanjagala munjengeri yokka eno abanjagala n'abagala Yesu oyinza okuba ngatonjagala naye ng'oyagala kankikole ku lwa Yesu so Mukama Katonda akutwera omukisa enamba gibasomere kwe bateeka abayerabidde anasindika wange nayo ngamba nti zino zaki za lunaku lisomento enamba kwe bayinza oteeka enamba esimu eri 0770 944 266 ekiddemu sebo kiddemu 0770 944-266 ereta mukibi Abeli obo sobolo jimboza gweke nyini tuziro musanvu 5 12 9 0 musanvu 5 12 9 Mukama kumpere mukisa togenda sigala chichi ngoyimiridde naffe tunasanyuka ngo oli part of ekintu ekyamaanyi ekyo kyetugenda onnyumira ku lunaku olwo Musumba statement ya gundi twagitegedde oba tetwagitegedde ya presiding officer yabadde etya kuba tusobola omujjajinga nga amatwa agaffe gabaddemu obukyayi presiding officer mukulu Dr. Joseph Serwadda Mukama waffe no mu bulokole ayina kyakulembera yavuddeyo n'ayigiriza mu kanisa ye n'agamba nti tekiri mbuzibu omuntu okuwasa oyo gwe mulina omuziro gumu your clanmate kwende nkuwulira n'agamba tekirina buki obuzibu owekitiibwa Charles Peter Mayiga oli mutuufu nnyo kawomeza owekitiibwa nti otuyigiriza nkwatirawo nange owekitiibwa Charles Peter Mayiga n'avaayo n'amwambalira n'agamba mbadde teyakimaze mu mbadde nga muwa n'akikomyawo kategeeza bingi naye yandiba oba akwanyiyo omuwala ngali kwesetingira mpenda agenda okuleeta omwana tu nga tewali wakatirwa omanyi soda bano bonna bakulu mu myaka azinduba mu myaka n'ebitiibwa bye ono dokita presiding officer
ate era ye president mu waliwo ekibiina ky'abalokole kyakulembera ekyabalokole yatula ne ku intelligence council akakiiko akatwala enzikiriza n'amadini mu ggwanga yakikirira abalokole obedi abamuwakanya era tebabulawo bamuwakanya era bampa ensonga ngoyinza okugamba ntuufu kati ate nga ne mbulokole wano aluddemu emyaka Dr. Sirwadda gy'amaze mingi mu bulokole kwendi ate oli munnamateeka ate nga Katikkiro naye abakola bingi mukuumaddamula gwe omuggo ogulamula obwakabaka bwaki bwa Buganda era abeera kabaka wa Buganda ow'ebweru alina okukuuma ennono n'obuwangwa nga we byali oli yalera obuwangwa n'ennono yes kati kusaidi ya Katikkiro simu kya lwaji kubanga Katikkiro ebya Bible tabimanyi ate ye kusaidi y'ennono naye ne bwembanze nga nze yabadde wannono mbali nange n'okuvaayo nange entangaza esaidi yange gwe mulimu gwe era bwe tulaba era abakusirika twandibuzizaalibwa katulabye nti ali very active akuuma ennono ya Buganda enneeyisa lwakuba engeri gye yakireeseemu naye yabadde nga kubanga mukulu munno mpozi bakulu n'abakulu yabadde alina okufuna engeri kubanga oliwe yali akisomesa talina gwe yataakinga so naye yandifunyewo engeri gyakisomesaamu nga taataakinze ate by the way challenge eri wano mu Uganda ofuna naye nga side ye ntufu kubanga munono mu buwangwa n'ennono soda tosobola kukwata mugundi tosobola kukwata ni mu kika kya mpologoma no wasate sister ndeeta nalwadda nakalema alahumma jentunulire nnyo no WhatsApp bloodline yo w'omusaayi nga you share the same deoxyribonucleic acid tugeze taata y'omu maama y'omu bootu na musomba yedieni so kati awo Katikkiro mutuufu naye ku side ye presiding officer naye mukutadde officer ne mutadde presiding officer naye kati mwesoka nenkulaga endagaano enkadde Pastor Sirwadda nyinza naye obutamukuba nnyonnyondo omulina mu ngalo zo mukole kyoyagala kati bwe tunulira mu ndagaano enkadde bwe tunula wano mu ndagaano enkadde mu Bayibuli bagamba ki Bayibuli eyogera ki kyamateeka 24 kangende nanyiriri kubanga kati omulabi waffe yalinze kiri sensitive nnyo kino ekyolwaleero kati omulabi waffe kino nze nkuteera mmere ku siwaani gw'olye ekifaana natandise kugamba nti okusinziira akasolya mwoli mwoba osinzira okunyiigira bw'oba oli wabuwangwa na nnono ennono egamba ki bw'oba oli mulokole Bayibuli enkuluzeeyo lubereberye 24 okutandikirawo Ibulayimu yali akaddiye ng'ayitiridde obukadde era Mukama yawanga Ibulayimu omukisa mu bigambo byonna olwokubiri Ibulayimu n'agamba omuddu we omukulu w'ennyumba ye eyafuganga byonna bye yalina nti nkwegayiridde sa omukono gwo wansi w'ekisambi kyange mpulira olwokusatu nange naakulayiza Mukama Katonda w'eggulu era Katonda w'ensi nga toli wasiza mwana wange mukazi aliva mu bawala Abakanani bentuulamu olwokuna naye oligenda mu nsi yange era eri baganda bange omuwasize omwana wange Isaaka omukazi munsi gyakola atya oligenda muki takomye ku kansi abula agambye mu baganda bange oligenda mu baganda bange mu nsi yange era eri baganda bange baganda kitegeeza yose omukilani bano omuwasize omwana wange Isaaka omukazi ekyo kimu you have an explanation there mayalero nyinyonyola ki kati nkyakulaga side eno kyo yakugambye ti ekintu kino kireme kufuleeta nnyonnyo kulwana tuleme kwerega nnyo misubicha olwega ati Katikkiro ye mutuufu nti oba gundi ye mutuufu nze kwedda ebintu bibiri tunuulira side zonna golondeko woogwa onfuna
tunula side zonna golondeko wogwa tugende mu maaso nze nja kunyolera eyo mu maaso so malubereberi abiri nyera no sijja kunenya nnyo lubereberi abiri oguleka okutandikirawo soma 2:12 neme kusoma bingi 2:12 era naye mazima ye mwannyinaze ani ayogera Ibrahimu ndo batuliko yes mwana wa kitange naye si mwana wa mange naafuuka mukazi wange mwana wani wa kitaawe kitegeeza Ibrahimu ne Sara taata y'omu ne mama si y'omu n'amuwasa mwana Ibrahimu yatukola ki mwana Ibrahimu yatukola ki oyo ne taata wa mawanga Wachigwa kunaka tudagamba omwana taata waki wa mawanga era Katonda agamba nti Ibrahimu buli bwe yayogeranga n'agamba nti buli kyayogera n'agamba nti obutuukirivu ne bumubalibwako onfunye kirekawa mukasa agaludde ovuma presiding officer ayombera bwe asooka afune wagwa asooka afune kati nkulaze side bili katikiro nkulazeeyo kulaze Dr. Gundi Serwadda presiding officer ngende kati kimu nedda kimu nsomera kuva mukaaga okuva mukaaga kutandikirawo Mukama n'amugamba Musa nti kaakano bw'olira babyendi mukola Falaawo kubanga n'omukono ogw'amaanyi alibaleka era n'omukono ogw'amaanyi alibagoba mu nsi kuva mukaaga abiri agamba bw'ati Amulaamu ye taata wa Musa n'awasa Yokobedi ye maama wa Musa muganda wa kitaawe nindako bitavudde mu mutwe ebiri wano mu Bible Amulaamu awasizza muganda wa kitaawe abeerani senga omusoga gwayita songa ekigambo singa teyali ki singa teyali mukyala yandibadde taata singa teyali muki senga yandibadde muzeeyiwo kati awasizza sengaawe teyakoma kumuwasa n'okumuzaalamu namuzala mu Musa ne Aaron abanyinya Musa yawandika ebitabo 5 onfuna ebiri mu Bayibuli yo naawe bikulamuko olundobo olwerabidde akatambi jasitozaako kati nabadde nsoma comment section n'agamba waliwo yagambye nti singa mbadde nsobola okuweereza voice note Serwadda nandi mbumye ulira bwa yasama oli kitegeeza okusonga ya dayina ebundi nnyo wakusanga n'okutugga olaba musajja mukulu gwavuma wa Kiwalaata tulina bazaamu amagezi ate balina okukola ebyekisiru gwe bagamba omusiru takaddiwa abasiru bafiira ku gino gwolozakyo ngero twazikyusa nti mukadde magezi nga nembuto wagalina twagala kutukunyakinyako mbu mukadde magezi nga nembuto wagalina fe tulumalayo bukadde magezi nga nembuto wagalina kuba teri myaka ati abasiru bakoma kwana ne bafa nabo bakaddiira ddala so muzeeyi bamulagira yiwa si byange nange mbisaba mu comment section kati so kati nkulaze side ya Katikkiro atembete nono nti mutuufu nnyo mu Buganda mutuufu kubanga kyamuzizo nnyo nze okubanga nze sekitoleko ate nempasa Nagawa Nakigudde Nanyunja Nakafeero Namuddu Owenkima munno kyamuzizo nnyo abanga muganda wo otya n'okumweyambulira era ne bwoba mwenzi otya okugulu okumpi bwekuba kulwana kwewageewage kasita otuuka alinga damulayini kato kugulu nga kutereera onfuna n'okwenyinyala kubaamu kaawo mpozi nga gwe Katonda yaku tokakana nze nkubuulira ebintu tosobola mukibi ng'ali ku Namakula kaniti yape kyekyo tekisobokera ddala kintu kive lugave ku lugave naye wetuze mu Bibiliya Bayibuli bakulaze yawasa senga engeri gyeyamutandikamu
kwa mwaka fananya okutuuza senga na Kibule nti omani nkulabamu Aroni ne Musa senga ndasolo Yengo mutandika otya akubira kuzita atakaterega omwana bamukusiba oje bonye omwana bamukusiba kati soda kandeta kino ndeta kibuuzo eri bantu bano kati watyanga abalokole fenna naffe tutandika okuwasa bwetutu mubuuza bali obanza mbuuza bali nawe ate kati kooli nze nno ndi birala nze sikirizira godda yadde watyanga abalokole kati nga kyogerwako nti munzikiriza zonna kubanga kankubulire waliwo kalica bwerireetinga n'ekkanisa waliwo ebintu byetukola nga wakireka lw'abantu bobeanabo kubanga tekitegeeza nti lwokuba ekkanisa weeri tuteekewo ebintu ebitabangula n'abalala ebyesittaza abalala tulina okukola ebintu nga bigulira mukama waffe ekitiibwa okifuna kuba neeyisa yaffe ebuulira enjiri ebikolwa byaffe bibuulira enjiri nyate gonaabulira bwonaamwesittaza tajja kulokoka okifuna kubanga bw'osoma Baleevi 18 ye ate egambye etya ekomerera egamba etya Baleevi kasooka esome 18 malinkwete ne Baleevi 2 eritegeeza nako toweetantala soma tuwulire Baleevi 18:9 Baleevi ebya Baleevi 18:9 olw'omwenda lugamba nti ensonyi za mwannyoko azaalibwa kitaawo azaalibwa nnyoko oba yazaalibwa waka yazaalibwa walala ensonyi zaabwe tozibikkulangako ensonyi ezibakita bwereere akuba Bayibuli ekibikkako nakedness waliwo Bayibuli yanyiga n'ekikubawo kisoboka waliwo yawemulirako omwo mu Isaaya negakubawo bububo era nasanga omusajja omukulu ayimiridde katuti mbu Bayibuli yammwe ewemula omusajja soma tokabuuka keeko tobuukabo ati be baagala nabo baagala byonoonese so wano Bayibuli kyeyiso obwereere ensonyi that is the new nakedness soma ngende maaso awo ole 10 ensonyi za muwala wa mutabani wo oba muwala wa muwala wo ensonyi zaabwe tozibikkulangako kubanga ensonyi zaabwe zezizoggwe yazaalako batugeze n'azaala omwana kati muwala we kuba bagambye ensonyi za muwala wa mukazi wa kitaawo kitaawo gwazaala oyo mwannyoko tobikkulanga ku nsonyi ze wano nowampomedde tussiza kimu nakyo 12 tobikkulanga ku nsonyi za ssengaawo oyo wa buko ne kitaawo amulamu tokiwulidde nindoza Abaleevi came after the other mukada not defending echange tugende maaso 13 13 tobikkulanga ku nsonyi za muganda wa nnyoko oyo wa buko ne nnyoko tugende maaso tobikkulanga ku nsonyi za muganda wa kitaawo tosembereranga mukazi we oyo sengaawo bannange kaba kitutenyote person tobikkulanga owavudde dda tobikkulanga ku nsonyi za muka mwana wo oyo muka mutabani wo tobikkulanga ku nsonyi ze 16 tobikkulanga ku nsonyi za mukazi muka muganda wo zensonyi za muganda wo naye batuuseeyo atatawo andi mulimu ataga sajja ifere idinda tukoba mumboha muka muganda wo azira nsonga ne bw'omuzaalamu abaana 8 kati olaba kalice kyebavuga ati babirese mu feelings soma abiri awutaate yateekateeka Abaleevi twawudde abiri meka tugeze mu maaso tobikkulanga ku nsonyi za mukazi wa muganda otuzimaze tobikkulanga ku nsonyi za mukazi omukazi n'eza muwala we totwalanga muwala wa mutabani we newankubadde muwala wa muwala we okubikkula ku nsonyi ze abo be buko ekyo kibi komaawo omulabi waffe oze ensonga oziwulira naye kati engeri gyekinyonyodde mu musumba
enokoddeyo ndowooza netugatta mu bika kisosseeko bloodline entuufu yennyini kigenze mu kika nekigaziwa nekituuka mu kika tetuvudde mu DNA kati kuba mukazi wa mukazi wo tabeera wa kikaakyo tabeera wa bloodline yo naye aba afuuse waati ate kati awo era bannange weyagalira mukazi wa muganda wo ate bwensi atuvudde mu kyaki inikese tugeze obanga ate bw'aba afudde andi kati bwe kiba ng'afudde twali tumulabyeko omukazi yafumbirwa abooluganda omusanvu afanga akwata ng'era tebamwebuuzaako nota abantu musanvu mulamba abantu musanvu mulamba nga gwe tofaako bwe omukazi asobola okutta actually ne mu buliwo nze waffe bamusuuta omukazi ekiboga omukazi nasomera bamusuuta gundi seeke yange bamusuuta ntwetu eri kyankwala nekubola erimu kati bamusuuta omukazi eyali atufumbira emmere kyali kiwala kitunga kyeru kirungi nnyo bano abakazi be bagamba nti yali namagoye ne bamukyusa nebamufumba ebigambo embu bakufumba n'oddugala bamwebasa mugondi we basobolera omuki mumwenge it works spiritually over you transform babako bye bakolerako naye nga mwebasa musogole nga basogolera kati oyo omukyala yali mweru nga mulungi kyali kimwogerwako nga naye takiwakanya nti yatta abasajja 7 naye nga ate yakyaliwo bulaale kwamba nagenda kasagwa nagenda lumbuye nagenda actually ku podcast yaffe ndowooza nga bwe twagitandise omukazi awangala nnyo okusinga abasajja abakazi bawangaala nsumba abakazi bayiika mangu kiziba tebatukubiza wasa abakazi sebo omukazi awangala mpozi nga bwavu baba batera n'okwebuuzisa bw'ofiira awo bw'omukazi ati ekimwangaza kiikino buli mwezi agenda mu parliament ate gwe kyotakola ate batuuka mu menopause bw'otuuka mu menopause osigala ogenda bw'otuuka mu menopause togendamu naye gino emyaka sebo gwe okubanga emyaka menopause tandikira ku myaka 45 ku 6 awo wakati awo musumba sikyo awo musumba era ojja kanyinyonnyola kuba scientifically okugenda mu parliament bujukira kati ye buli mwezi afulumya obutwa gwe tofulumya munaffe tofulumya nga tutuyana ati naye atuyana kitegeeza kati yalina option ezisukka kwetya okwemu kati so omulabi waffe tubadde ku kiri ekya apostle presiding officer ne Katikiro so omulabi waffe nyinza obutakuwa side gyo yagala ogweko ekibuuzo kyange okisse kwamba njagamba nti gw'otulekawa kati nze ndiga nga musumba what could you tell me Bible egamba tonakuwazanga kitaawo n'ennyo gwe kubamu akafaananyi nga gwe kamoga nga gwe kamoga n'owasa nakasujja nimubukabukira mu lujja kwanjula nga maama wammwe ne taata wammwe ate kati ng'abadde maama ogwo wayonka ku mabeere ate yenazaalawo kati tukabaddiza abakulu abatulaba nze nkibalekedde omutunuza mu Bible nkulaze Bible okulaze kalicha so gokkirizira mu kalicha okkirizira mu Bible ngambo yatulaba oli dayadi wa kalicha wa Bible ogwawa naye ddala nange kanegatte Katikiro presiding yayokyeza nze mulonde nkubulidde ebyange nga nze si bibyo era nze ndi wakati aba presiding officer temukomerera musumba Peter yabadde kuli nakuba presiding nze nga nze ate presiding nze ndi wakati awo ali nankomera naye era mulinzi nze nonye side nonye nkomera nalunyiriri sikuveri sikuveri okusaaka hunga ogenda otabaala onkomera naki anyway fewotu bwe tukoze olwaleero kati omusango guze mu kooti y'abaki y'abantu kooti y'abantu katege musala comment section weerya salawo kama abatwera omukisa nse musumba sitole kopita nga mwenda nga mukaago gw'omwenda tosubwa
waliyo mpira ne Katikkiro yali mukulu munene omugamba mbu kuba kati yafunye yakawala naye yayokyezaawo bwana Petero w'omutima anyway tusinkane mu story endala for now baba we tuba tukunyiziza we are sorry baba Export TV to the world.